una oyina ebisente endwadde z'abaavu mbonoonya musajja mugagga omugjewa abamu bayizawo abamu mubeereko realistic onoonya otya omusajja omugagga nga gwe toyina ssente mu nsi ogaba kyotayina mbunoonya looya wasoma before you look for omusajja nga looya ewammwe mulimu balooya bameka mu famire yammwe noonya abakirasiyo bw'oba osiika capati noonya ababooda be bakasitoma abo temutumalaako mirembe bw'oba osiika chipusi noonya ab'eŋŋano be bajja otegeera ebizibu byo ojagwa ku musajja nga takutegeera omanyi bye bisinga otuuka ku bawala omusajja owa standard eya waggulu ajja kubonyaabonya oyagala genda kulya katogo ayagala genda cafe javas. Your life is not compatible. Naye woba osika chapati ku kkubo funa owa boda yategeera nti eŋŋano yalinnye neganize junior n'ebibuuzo by'otanyumiza kalizo oyinza okujja ng'olya bagiya ozza okunkwana ng'olya bagiya gwe ayakummanyira gwe nze ndi emberenge mbu junior tugenda tugula ekiberenge gwe saakummanyira agala amannyo gaveemu nzamwe brand kid twakulira ku yogurt na ice cream kati ontwala otya ndi emberenge nemwe mumanyira man ebiberenge gendo bilyen mbujunya tugenda tuliye empuuta y'okukkubo kati mwayiga omuze gw'emmamba ku kkubo nzoyinza okutwala ndi emmamba nze bwe nnumya olubuto ne bampa ekitanda emulago nzijubulanga nabaganyi saagala mukazi atali kirasi yange you are going to die for nothing mwakulya ku matugunda wakula owugira mu bidiba fere tuzanyanga ku gogolo my friend wenna enkovu zikujjudde omubiri mwakula muzanya gogolo kati mbonoonya musajja alina ssente gwe abakazi mbeere realistic noonya omusajja abantu abamu obufumbo bubabuze olwakuba munoonya standard nnene togulanga wadde omupiira gw'eggaali mbonoonya musajja alina mmotoka maama sooka okkakkanemu mu famire yammwe tewali wadde eyali aguze bicycle wadde eggaali kati mbu yaluuka efe mani wizeka Chinekeme hey nodi nno bakukiraba mpaka kuwulira bubi mukwano ojja semba nakyo ate muve mu perfume za layisi n'abakazi nina akantu kesitabategeerako akasaka my nipples akantu ako like every time you are in bed with a woman agamba saka my nipple what is wrong with nze nno omukazi yali ammanyira mbu mukombe ebigere mbu junior suck my toes emugagwe gwe mukazi gwe nze junior nkukombe ebigere nze mbu she's coming umanya abantu yaba coming there are things they say junior I'm coming suck my nipples if you can't come without sucking them uze sucking atwamwe ebintu ebimu mutandiko byekolera like if you think you want to come you suck your own nipples ekyo nakyo kiveewo ate nebano mbu junior sinnamala nze maza atongamba tonnamala me I have come twatandikidde kumu kati gwe wasigaddewa where did you stop from
oluvaawo ngoge junior talina maanyi ga kisajja teyantuusa ku nti mukwano wasigaddewa nze toyinza kunyumiza ebyo biboozi mbu sinnamala nze kasitamala the issue me after coming I go because it's about coming and going so nobadde tokimanyi kati kiyige nanye abaavu mumanyira oyagala tubeere mu looje essaawa 3 as if sina byakukola me I have things to do noyagala tubeere awo 2 hours tuli ku kintu kyekimu bwe tutuuyana si gym this not a gym so sauna me after coming I go what we come together what we have not it's up to you yo lwalero mwe mulete motoka yange nyende mujijeyo mu tenti yayo gamba oyo kakoza alete motoka nyenda mu town mayi munnamwe mwasamirira kati galete munda bangako mubeera nange wano ne every time namwe muli abala ba celeb naza musango kubeera celebrity mu gwanga lino as if I'm the only famous people in this country nze mune Uganda asinga okumanyikibwa ne bajje bakumalako emirembe bring my car nyenda mwagisimudde ezo Subaru tezisula bweru na kibagamba nyenda nyenda wuga I'm going to swim temperature zeyongedde obadde omanyi tuwuga ku musana kati nno kookirabe munne tulina okuwuga to keep our skins moist moza Junior lwaki anyirira gosiba musana gukocheza amabina onyirira otya you are ever in the sun nze I'm ever in moist places skin yonna ekulinganga ekiku it's dry toleka skin yokala abatumira mumbuza Junior lwaki buli kiseera onwa splash vitamins every time I'm drinking juice because I have to keep my skin moist vitamins ati goja gendo ogula omunanasi mbunyenda kunwa munana vitamin cheri munanasi luyali ovala bendwadde zibafuukidde endwadde gwayina kabatongo gwayina pressure endwadde nga musanvu ziri kugwe poor diet you don't have nutrition mulya bubi tuvula mulwala eat well emmere lyeddagala erisooka era n'omusawo wakuwa eddagala mu ddwaliro agamba genda olye kwa ne wolimiranga toli era ojja kusigala ng'oli mulwadde food is medicine kati gwoba olya bubi onaabeerawo otya luyali oluvamu bwabo balina ssente banya tetulina ssente ne just kwefaako ne osula bubi olya bubi osiba musana kati onyirira otya how will you look good towa newe mwesiga ebiziga era tebibakwata era osigala osiiwuuse because you have a poor diet eyolwaleero ndoza kanji malire wano sikuba bulango nkoyo okunsumbuwa oyagala nkubira akalango ka mitwalo 3 tugeza ntandikira ku miliyoni woba oyagala nkulangire kampani yo miliyoni gye ntandika nayo please nkoyo abantu okukubira amasimu mu business bwammwe oyina ka business tekali muwadde capital w'emitwalo 5 oyagala nkulange ntya namwe mubeereko realistic tonkubira essimu ng'onyumiza byakulanga nga toweza miliyoni 1 mugendeeko ewalala nyinza abantu mbagambirawo amazima kyesaakola mba sijja kikola mbujjuni yanjagala onnange nkuweeyo emitwalo 2 please genda ofune waliwo abasobola okulangira emitwalo 10 I'm not part of that class kubanga gwe okummanya saakuteteekamu 2 gokka my brand is worth billions of money
siranga ngato nesibako ngato weza million na kudda waggulu advertisement 1M and above. If you can't, you can't, you can't. Neno jeno malaka emirembe. Junior nyamba, Junior asalirako gende ewabala abakusalireko. Banangi, truth be told, tetujja kwesibamu muguwa n'aba business. Business yo tekolanga ko wadde amagoba g'emitwalo 5 olanga yaki. Lwaki tutandike sabu? Start a shrine. Fune biwempe otandike church. Nembu nkulanga ompe emitwalo 5. Kwisoyaga kumanyira. Do you know the investments my father put me in to become a junior of these days? Manya bakazi benkudde gwe. Do you know how many women I have noticed? Benkudde ebinyo. Kati mbonkulange ku 5 jo. Mumanyira. Sijja kusobola. Banange Juliet zawedde mutumiddeko nnyo mame. Nakati zino mukubira amasimu gange tagakwata Juliet. Zawedde ate nakola kimama. Wapanga ku sente dda zaawe. Oba wagenda ku vacation. Andabira ku Juliet amugenti Junior akunoonya. Juli nga yapanga kasente. Nogwasembayo wano bayansindikire million 5. Zawedde yampa million 5 mayinza abagagga bange mbamanya. Nennaku zino nkukubira Zawedde tonkwata what happened? Waba gambe ebigambo kunze Zawedde. Juliet. Abanego balina nnyo ngamba ate tebaagaliza. Bwala abantu nga bakwatagana nga bateekawo omumwa. Banza abagagga bamwe ebulana beesonyiwa. Lwangambo obeera ne bali nonjogerako ate wojje no weefula mukwano gwange buli omu abeere gyali. Nze nkyadduka bino nti omugagga yazze nabimala nabikola sina kye nabifunamu. Omanyi obeera tuloyo. People take it for granted. Chechizewo ky'abantu b'ebulaaya abo. Kasita omubeerako n'omulaga nti you are loyal oli mukwano gwe akumanyira. Nenga ate you can live without them. Nze n'abantu benneesonyiwa ebweru awo mu America. Nembeesonyiwa baali bakikwano bange ne nabeesonyiwa. Omuntu ojja n'omukaabira ebizibu byo obiwulira walala. Junior, bimulaba bannange oba tonnyambe ngamba tojja kunnyamba. Simple batubuyige ekintu ekyo. Naddala people in the diaspora. Omuntu wajja nagamba ku kizibu kikwaba akwesize nti oli mukwano ng'oli tujja kimala mugamba amazima. Omugete Junior, you know what? Right now nange siri bulungi. Ne omuntu oleke muwa false hope. Nkubirako enkya, nkubirako luli. Don't give people false hope. It kills. Kitta omuntu. Abantu beera batubaliddeko bingi. Nenze njagala nnyo omuntu aŋŋambe no or yes. Neka totandika okumbuzaabuza. Nopanga. Say the truth. Nanne sente si wa masizaabu waze. Okuyamba guba mutima. Nanne nabe neesonyiwa. Antu obabeerako abantu nobalaga nti obaagala balayika bakumanyira. Kati I'm in my own life. Era bye nagamba lwiki. Memugaye musirwiki tuli akafa akatono. Wetunoyiwalagi waffe twebake. Lwaki twesiba ku bantu. Era kati sikyawaana. Mumugagga. Mala kuziryako nentegeera. Uncle Brian White nkutumiddeko nnyo Uncle Brian. Brian White sina kyenkubanja. Wampe millioni zo 5 Dubai.
oba wazze ne sente oba tewazze nazo, that's none of my business. Nze wanzija mudda. Brian mubakuvuma ondabamu. Have you seen him nga nkuvuma? Yogera amazima okuswaza Stan Brian. Tewampame milioni zo 5. Bisize ddira mu 15. Yeah. Brian wa sina kyenkubanja. Yeah, tonoonya nange sikunoonya. Oba oyina sente oba toyina sitebinkwatako. Kayina neze wayina sinze yazikuwa. Akati mukwano. Mpulira mboliawo kigo Serena kigo. Sijja kujja. Ya Brian waitu wadomanyi nti nja kujja. Buke Brian wampadda. Nane tasime bulajiwa. Naffe tukubye nnyo enseke abantu ke tubalekemu. Tukubye nnyo enseke ekyamazima ddala. Let us be appreciative leka tusiimeko. Ko muntu kwate milioni ze 5 nazifuwa. Gw'otaalimidde. Nze John Yamunende mukubi wa nseke. Mwaba gavumenti omwezi gwaweddeko sente zange ziriwa. Where is my money? Lera 20 Gavumenti esasula 28. Lera 26. Gavumenti njagala nyendeyo ku Monday nga sente zange jeziri. Nze mwaba gavumenti mwekimanyi saagala babanja. I don't want to saga kwerigana mulete sente. Mwatirawo kamansire salary. Mwaba gavumenti. So musigale nga mufuga oba muhozi yaddako oba Museveni aleta sengawe tebinkwatako. As long as I find my money in the bank. Obuzibu bwonna bujja kuvanga temusasula. Mwabali mu government. But after seeing my money in the bank, I don't care who sits on the Iron Throne. Sifani ali entebe. Whether it's Museveni or his auntie oba mutabani we, I don't care. I care about my money. Yebye gwanga sibanye gwanga lyafa. Mfamily yange teri agala bwa president. My mother doesn't want to be a president. My father doesn't want to be a president. So tomanyira ngo jonyumiza struggles. Era gwe jenia egwanga muliridde lya nyoko. Nyoko yayina ekyapa kyalyo. Toteka mu bintu byammwe muzafalu. Nze nonya sente. Nze za struggles gibere muweka. Kyonna kibagamba. Yakuddeyo manyire. Era Junior, lwaki mukola bwe mutyo? Nonya sente. Nze olutalo lwendimu lwakwejja mu bwavu. So bani afuga Uganda, obani azimba amalwaliro, I don't care. Ebinkwatako. After lulu era bankuba kubadde amannyo ne bagajjamu. Temwali wano nga bankuba mu kalulu. Ngolonkyali wa Bobi Wine. They beat me, they removed my teeth. What do you want me to do? You want them to beat me again? Eh? Sit down, just struggle. I'm eating my money in peace. Yangati Museveni nampita right now. Mfuna yawo boda paka ku State House. Nyanze President Museveni bwampita. Mfunirawo boda. Ngamugamba jajja tebahabulwa. I want money. Nze bamanyi. Mbanyenze kukima sente. Sagala bi economy. I want money. Boba azijjawa. Bali mawa. Boba azijjawa. Bali munsiko. Bali balima. Twagala sente. Ombulire. Era nze ba minister bonna bampita ekyo kyo bakimanyi. There should be an envelope. Kana mwera sente na mwera temina gye mwazijja. You were in the boss for 5 years. Ne muwamba. Kati naffe mutuweeko. Kumo waliwo ayina company ya majani. Waliwo ayina company wadde obutunda. Now where have you got the money? So we meet next time.
banne Kasuku yangambako nti ali mukwalenjinga gundi ya Isima sinaweya omugenzi Isima we yavambula mbwense eno omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa. So nalabye ku Kasuku nga gamati agenda kutegeka anniversary y'okujjukira omugenzi Jajja Isima Jajja Good mukama amulamuze kisa yonna gyali. Nalaba taata wa Isima bambi nga ayogera mwami Mutabuliki ng'olaba obulumi olaba ennaku. Badde nsaba mbuwombeefu naddala mmwe bannaffe abali ebweru w'eggwanga nga Allah yakusaasira n'ofuna ku ssente, nga Allah yakusaasira n'oba n'omutima ogugaba ate omusaasizi. Bambi mwami Mutabuliki taata wa Isima mbadde nsaba, siragira, nsaba busabi mumunoonyeeko buli omu abeeyo kyamuwaayo. Mwami oyo taata wa Isima bambi yafuna ekikangabwa. Buli muzadde ku nsi kuno kyesaagala afune. Actually taata wa Isima we yali ayogera yagamba nti yagaana abantu okulaba Isima kuba bamukuba amasasi amaaso ne gavaamu. So gugenda kuwera mwaka mulamba nga internet terina Isima Jajja Good Jajja All Access ne Allah amusaasire byonna ebyamusobako, Allah amuwummuze mirembe. Ensi bwetyo ensi terina kisa. Abantu ab'emitima emibi bangi twogera ebintu mu kusaagirira, abamu ne babitwala very serious. Ninga ate munefa babyogera tetuba serious. Abantu munene banyiiga, abantu balina obusungu, abantu balemeddwa, obulamu bubalemye, kati obusungu obwo banoonya gwe babuteekako. Naye nga Isima yafiira mu busungu. Era nina ebintu bye nakyusaamu. Abantu ndowooza temukyandaba nnyo mu mabaala. Sitambula kiro. Nagenda nejjako abantu abamu. Kwa Uganda gye nali mmanyi yali ndala. Nze munne nali ndowooza nti Uganda bw'oliraana abalina obuyinza naawe oba wa buyinza. Naye nakitegeera si kituufu. I thought that when you are near powerful people, you are also powerful. Ng'omugana ganti okutuula n'abalangira naawe tekikufuula mulangira, nakitegeera. Era kati abantu mbagenda kitono. Sikyalina kyembuusabuusa ati tekisoboka. Nze olunaku Isima lwe yafa lwe nategeera nti Uganda gye nali mmanyi ndala. Actually me nali ngali mu kirooto kati nategeera nti danger is near than what you think. Era nze by the way kambabuulire nsobola everything omuntu asobola okujjano n'anvuma. Nze waliwo omuwala ku TikTok yajja n'anvuma. Nsamuvuma because kati ze junior ne bojjano n'ovuma sinyiga. I don't. Ne bwonvuma otya sinyiga kwa kati nabimanyira. Kati bw'otavuma zo n'avumaani. Kakati waliwo omuwala yanvuma ka video ne katambula but abantu bali shocked nti saamuddamu because siri ku level y'abo abaana. Embeera gye balimu era nange singa ndi mu mbeera gye balimu nange osanga bye nandikoze ne Allah yansaasira. Nimba ate ninako bwendi. Kaze sidda muntu anvuma. Ne bojja ku social media n'okola video ng'onvuma oba omala budde I will not reply. Ate sijja kunyigira. Naye ekintu kimu kyentwala very serious. Omuntu okuntiisatiisa. Omuntu najja nagamba gwe Junior your days are numbered. Junior nja kukola ekintu. Muganda wange oyinza okweteeka mu target etaliiyo. Abantu bangi twetadde mu sabbaawa ezitali zaffe. Oyinza okufiira mu lutalu actually nga si lulwo. Bambi mbeegayiridde. I pray. I kneel down. Don't put yourself mu kifo ekiri very dangerous.
Ebi bigambo bimujja ne muwandiika obiwandiika kwani? Omanyi mu nsi ti ebintu bibiri. Weegenderezanga nnyo omuntu atalina kyakufiirwa. Tozanyi mu nsi muno mbeegayiridde. Never play with a person who has nothing to lose. Oyo mugendeko mpola. Omuntu owokubiri gw'otazanyirangako omuntu ategedde obunafu bwe. A person who has understood his weakness. Olaba Rwanda eyo. Why is His Excellency Kagame like that? Balaba ku genocide. Abanyarwanda balaba ku genocide. Kati ebintu Rwanda ebintu ebitwala serious. Eno Uganda osobola ogizanyirako onoovuma President Museveni. Wano mu Uganda osobola okukola by'oyagala. Nalabye Joe Sauda Madada ali mu byambalo by'abajjeno. Awe Rubaga ku mbaga ya Chamani Nyanzi. Nga Sauda Madada ayambadde n'emidaali oyinza ogamba jjeno. Wano mu Uganda ne Rwanda tebisoboka. Because they have understood their vulnerability. So please, mbiraba nnyo wana abantu nga bajja wano tunawandiika ekintu ye n'akivaako. Muganda wange kwa Isimanga tannafa waliwo omuntu eyajjanga n'amulabula n'amugamba yogera after all ogenda fa. There's that person yagenda mu comment n'agamba Isima nti continue talking, after all you are going to die today night. Era yafa kiro. Kakati mukwano bambi teweteeka mu target etaliiyo. Don't. Oyinza okwambala essuuti n'ekutuuka. Naye tukola program nga omuntu sigwo badde otegeza ogenda ku TikTok abaana balina gwe bataddewo ninga byewayogedde bimutusa. Toyambala essuuti etaliiyo n'ekutuuka my brother. Akitegeddeko akubire Mukama engalo ez'amaanyi. Nsigadde nze Tamale Mirundi Junior, mutabani wa Tamale Mirundi Senior, muzzukulu wa Yohana Mirundi. Ey'olwaleero bwentyo bwenjigadde. Naye tusigaze obumu ne bazanya abanfollowinga ku TikTok, abanfollowinga ku Facebook, n'abanfollowinga ku YouTube. Si buli kyenjogera nti kyamagezi. Jjamu ebikuzimba bitakuzimba bireke. We meet next time. Mweraba. Gwerete motoka yange nyende.